Omubaka wa President municipality Nansana Charles Lwanga alagidde okukwata abavubuka babiri ababadde bagufudde omugano okusoloza ensimbi mu lukujjukujju nga bazijja mu basuubuzi b'akatale ematugga ku mabanda n'ekigendererwa eky'okuzezibika. Tutayagala be bano abafere ababatulugunya ne bagenda nga basoloza ssente ate ne babalimba kubazitwaliraani. Lwanga okw'ebiragiro bino abadde asisinkanye abasuubuzi abakolera mu Road Reserve ematugga gye bamutotoledde ennaku gye bayitamu nga banoonya ekikumi. Abasuubuzi abakolera mu katale k'ematugga ku mabanda bazze batisibwatisibwa okugobebwa mu kifo kino kye bamaze ebbanga nga bakoleramu. Naye nga kwali kosoomoozebwa n'okunyigirizibwa okw'amaanyi mu biseera ebyo kwe twayitamu mu kubanjibwa manerenda buli kimu kyonna kyatubangibwa mu biseera ebyo eby'okudda emmanju. Naye ngenda kwogera ekintu kino mukulukazi. Ekifo ekyaffe kino weweewo temukimanyi nga katale, naye ate nga kibiriddewo nnyo ne katale koyitanga akatale. Abasuubuzi bonna abeeri basuubulira wano. Bakasasula yenna amakesaawo eno abalimi emmotoka zijjudde ewaffe wano. Naye njagguma kubanga nze nali omu nga n'okkubibwa baatukuba, abakanso baatukuba, bayoola ebintu nga tulina amabanja ne batusiba nga tetulina n'atuwolereza kyokka nga ate tuli bawagizi ba NRM. Ekintu ekyo kyatukosa nnyo. Bangi nnyo nakati bakyali mu mabanja lwa kuyoola bintu byaffe. Era neewuunya nnyo ne ŋŋamba yii naffe abawagizi ba NRM kale banditulugunyizza nga oba oliawo tetuwagira NRM. Abantu batuyisa bubi. Nze wendi wano n'essaawa zino bakyammanja obukadde obusukka mu buna lwa kanso. Mbere newaliriza omubaka wa President mu municipality Nansana Charles Lwanga okusitukiramu okusisinkana abasuubuzi abakolera mu katale kano wadde nga bakolera mu kibangirizi ky'ekkubo oba kiyite Road Reserve. Abasuubuzi mu katale kano nga bakulembeddwamu Juliet Nasimbwa baloopedde RDC nga akulira eby'emisolo ku disitulikiti y'e Gombe bwe basusse okubatulugunyanga n'ensimbi ze babasolozaamu teziri mu mateeka. Bano era balumiriza Town Clerk w'e Gombe Kasi Musoke okubasindikira nga abasoloza b'emisolo nga bakambwe kyokka nga ne gye buvuddeko emmaali yaabwe yatwalibwa nga n'akaseera kano bali mu mabanja agatagambika. Town Clerk Kasi Musoke mukwewozaako ategeezezza ng'akatale kano bwe katali mu mateeka era nga yeewuunya abajja ne babasolozaamu ensimbi. Patrick Mugwanya amanyiddwa nga Gavumenti Alidde Matereke ne Kasimu era n'amutegeeza nti abasuubuzi tebagenda kuva mu kibangirizi kino. Abasajja ab'embuto abo abazitakulira waggulu ne bano batekiniko abafuna omusaala okuva wa Yoweri Kaguta Museveni ng'ate be batulugunya abantu b'essebo. RDC Charles Lwanga akizudde nti waliwo abavubuka babiri ababadde bagufudde omugano okusoloza omusolo ogw'empewo mu basuubuzi bano kyagambye nti kino kikontana n'amateeka era agumiza abasuubuzi bano n'abagamba nti tewali muntu yenna agenda kubagoba mu kibangirizi kino kubanga batwala akaseera kanene nga bayimiridde nga bawaddeyo obudde bwabwe okulonda President Museveni. Sadati mwagala you look for Sadat and you detain him with him. Sadati naye tugenda mukwata tumugatte kuno batuwandikire statement lwaki bajja mu balonzi ba muzeere babatulugunya. Sadati kyetumanyi Town Clerk
Town Clerk omusolo gwasolooza gwe guli mu mateeka ogumanyiddwa. Era engalo zibadde zinsiyira nani ani Francis badde mmanyi naawe ngenda kukwata naye Town Clerk akoze ki? Town Clerk atulambuliridde bulungi agambye ogaba receipt. Bano abantu bw'oba oyogera nabo bulungi. Bano abasuubuzi bano be bakama baffe. Tetulina kubeera bakitalo nnyo nga twogera n'abantu. Kyokora bazisaagala nakumpita pulezidenti, nze siri pulezidenti. Muzeeyi okufuuka pulezidenti yayita mu tanuulu. Oyo ye pulezidenti Uganda tulina pulezidenti omu. RDC aba mubaka. So nze siri pulezidenti wabula ndi mubaka waki. Pulezidenti tulina omu Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Lubalusewa TV mazima ku mazima.